Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Abantu bangi twogera ebigambo ne bituukirira ate oluusi ne bikoma mu nnawulira biwulire ng'angalabi ya Nyanzi, naye obadde okimanyi nti Fidel Castro Rose ebimu ku byayogera bizze bituukirira. Laba mu 1973 bwe yayogera nti Amerika okwogera ne Cuba ng'emaze kufuna omukulembeze omuddugavu, era laba bwe kyatuukirira. Anti Amerika okukwatagana ne Cuba yali kaddugala wa Amerika Barack Obama bwe yavaayo n'ateekawo enkolagana ey'omuggundu mu mwaka gwa 2008 ng'alinnye mu ntebe okufuga eggwanga eri Amerika. Fidel Castro yagamba enkyukakyuka tejjanga weebase, nedda olina okujjayo n'ag'omu buto ng'osinziira ku byaliwo emabega n'ebiruubirirwa bye eby'omu maaso okutuuka ku buwanguzi. Bwe yali akuliridde mu myaka, Fidel Castro yategeeza nti singa yali waakuddamu okulwana teyandibadde na balwanyi nkumu, yandibadde n'abantu nga 10 oba 15. Mu kino teyandifuddeyo ku butono wabula okukozesa okukkiriza, enteekateeka awamu n'ebikolwa. Mu 2011 yawuliranga ebigambo ebibye ebyamwogerwangako n'ategeeza nti ne bwe banaamwogerako ebikankana ebyafaayo byali byakumwogerako era nga kye tuliko kati. Yavaayo n'ategeeza nga bw'atalifa okuggyako nga Amerika emaze okusaanawo, kati tetumanyi oba omukulembeze omuggya ey'akalondebwa anaagikuuma oba anaagisuula. Ebigambo bya Fidel Castro okutuukirira. Omuntu tasalawo ntuuko ye wabula entuuko yeefuula omuntu ky'ayagala abeere ku ssaawa eyo yennyini. Mu bigambo ebirala bye yayogera, Fidel agamba nti amaato tegabbira olw'amazzi agageetoolodde wabula gabbira olw'amazzi agabeera gayingidde mu lyo, n'olw'ekyo omuntu toganyanga ekikwetoolodde okuyingira mu ggwe olwo nno olyoka oggwemu amaanyi okuyimirira. Ebigambo bingi ebyajja byogerwa Fidel Castro Rose ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno, nga naawe abyagala osobola okubinoonyerezaako. Ku KTV Amalindire, Samali Kisaache.